nga naawe omusamiza ovaayo njaganya Kigondo Fiina yandifudde. Ne bwe mugamba nti essaawa zino Fiina okufa Meeja akomewo bakomyewo Meeja. Maama Fiina wajja mu bulamu bwa tataffe ng'oli mu mission ya kumutta era mu lukwe lwonna olw'okutta tataffe walimu. Simanyi lwaki video zange ziri mu slow motion naye mu lukwe olw'okutta tataffe walimu. Nkyogedde munkuba amasasi mumpa obutwa munzite munkola ekyona kye musobola okunkola. I'm ready. Ekirungi ababaka bo bamanyi bakugamba wensu era omanyiwe era olina location yange. Byonna bye njogera essaawa eno mbyogera nkimanyi nti wanneetooloola dda ne guruupu yo. Naye okunzigyawo kwange nze okufa kuyingira akabwite kugenda ziba binnya byammwe. Ate era Katonda ajja kuleeta abantu abalala abanaabagambako. Temugenda kutta nsi yonna. Muhammad Kiggundu mwamutta olw'ensonga zammwe nenze wendi okwogerako n'okubajjukiza nti mwe mwamutta. Era kibaluma era kibatuddemu era kibatta. Kati nange mwagala munzi temugenda kutta paka ddi. Muhammad Kiggundu alina abaana abali Sudaani. Nsaba Mukama bakule bafukire ekizibu abo abatakitaabwe. Novaayo omuntu omukulu mukaaba obuzigazigo bw'ekirogo kiziwa kiri Fiina omwana wange Mukama yandimututte nandikira Meeja Kiggundu. Omukazi ategeera osobola okubamu ekigambo ekifaanagana bwe kityo nga guwatta omusajja nammwe abalaba ebyo ne mubikkiriza ne mulaya ddala ng'omukazi alimba. Kati nze ng'omwalabe ku bulimba bw'oyo omukyala n'abalala bamufaanana nsaba Mukama buli ali mu kuwaga omukyala oyo n'okumusapootinga n'okulaba nti omukyala oyo mutuufu amuwe ku muntu alinga omukyala oyo ajje mu bulamu bwe naddala mu abasajja abakoole mukazi oyo yakoze famire yaffe mubitestingeko mubiwulire yedduwayo kagye mbawadde. Bannange tunatya ebiduduma tunapama mu buliri mwe tusula. Nze Allah yankakasaako okufa nti kullu nafsun dha'iqatul maut. Waba Mafiina mwe munzise ne gurupu yo oba nfudde malaria oba nfudde butwayo mwampadde oba nfudde ki. I will die actually. I have to die. So the fact that I'm assured death, I have a right to say whatever I'm saying as long as it is the truth, to clear my heart, to live a peaceful life. Nchimanyi tetugenda kufuna solution ku byonna at least mba nkyogeddeko ng'omutima gwange guli at peace. So dying in the process, I have no problem with that. Tulina ennaku ku mitima tulibako. Nze olunaku lwe mwata kitange omutima gwange mwagufuula omutima ogulinga ekyuma. So tewali kye musobola kunkola n'ebyo ebinudzi bye muzunza Photoshop bye mukoze okasasa olina gwe mukola. You cannot put me down. The only thing that was to put me down was his death, and he's already dead, and you can't even bring him back. Singa okusirika kwange ne sogera ku bibyo amekwadde kukomyawo kitange nandisirise ne mwandibamye mukamwa nandimize bumizi. Nefula nti gwe yaganye Meeja Kiggundu gwalabira omwaka gumu ng'ozena kumutta okusinga abaana abe be yakuza. Abali bamanyi tataffe bamanyi what he meant to us and what he was to us. Era abasinga bakaabanga bagamba abaana ba Kiggundu balabe Kiggundu badde ayagala abaana be. Kati nga naawe omusamiza ovaayo njaganya Kiggundu Fiina yandifudde. What shows? Anyway, Allahu ya'lam. Nenze mbagamba nti takidu kaida wa yakidu kaida Allah. Tamkaru wa yamkaru Allah wallahu khairul makirin. Ekinzigyeyo mu feesi yange wano njogere nkooyi, I'm tired. Byonna mubikoze. Bijja nkola bu video wange nga ndi mu comfort zone. Naye leero nzize nga ndi mukoowa ekimala. Enough is enough. I've had enough. I have had enough. Kati nkya mukeere wano mujje munsibe. Munkole buli kye mwagala okunkola.